Lengera engeri Hon.Segirinya gy'awambiddwamu mu bukambwe, Hon. Sewanyana naye ayongeddwako emisango. Vincent Ssegawa ali mu kujaguza, wabula ng'ate olutalo wakati wa Bad Black n'omugagga Lwasa luba lusibuto. Mu byewuunyisa tukuleetedde omukyala asinga obukadde mu nsi yonna. Ago n'agasingawo galindirire mu bujjuvu. Nkwanirizaako mukwano gwange era n'enkwebaza ekyo kyonna ate gy'otuusaako engalo. Nkwebaza okubeera ng'ompuliriza entakera, webale nnyo weebalire ddala. Gwe yaakanneeyungako olunaku olwaleero wano nkuleetera ate amawulire agagenze mu maaso mu ggwanga ly'e Uganda n'amawanga gonna agatwetoolodde, era kingenda okusaba bambi subscribinga oteekeko n'akadde tojja kwejjusa. Manya yenze Omumbejja Aisha Nasso era ng'obutakumalira budde ngenda kubeera nga butereevu ntandikirawo ate n'amawulire gensobodde okubeera nga ate nkuleetera essaawa eno yennyini. Era nga kantandike n'ag'omukulu ono Hon.Segirinya Muhammad fena gwe tumanyi obulungi omubaka wa Kawempe North, era nga bambi bwe twogerera omukulu ono twadde twafunyeekaawo kasiko ku matema, era amawulire ago nazze ate n'endabika nga gakutuusaako ng'omukulu ono ayimbuddwa. Era looya waabwe ono omukyala Shamimu Malende yapositinze wali n'ategeeza nti ate agenda kulabika ng'akola ki, apiikingayo omukulu ono Segirinya. Wabula munnange babadde bakomawo ng'ate bali mu lugendo olubazza we batyo. Emmotoka eyawamba Hon.Sewanyana n'ebeekiika, era bwetyo naye n'ekola ki, n'emuwamba. Najjukira nti ne Hon.Segirinya I think 2 days back era naye kyekimu yali ayimbuddwa, era Hon. Shamimu ono yali agenze kulabika ng'ate akola ki, amupiikinga. Wabula wo wennyini ku mulyango gw'ekkomerero ery'ekigo naye wennyini we bakola ki, we baamuwambira. Era emmotoka y'emu ekika kya drone, wabula ng'abakulu bano mu butuufu tetumanyi ate kiki kigenda mu maaso. Wabula awo wennyini sinnavaawo nga tukyebuuza ati abakulu bano ani abawamba. Mu butuufu kyakakasiddwa nti bano abakulu balabika bali ddala mu mikono gya gavumenti, olw'ensonga nti Pulezidenti Museveni ate ye bw'ati avuddeyo ate n'ategeeza eggwanga nti agenda kulabika ng'ate aleka abazzi b'emisango naddala abatemu okubeera nga bakola ki, bayinaayina n'okubeera nga bakola ki, mbu bayimbulwa ku kakalu ka kkooti. Era ye bw'atyo n'ategeeza nti ajja kubeera ng'ayogera n'ekitongole ekiramuzi ku nsonga eno. We banaaba balemereddwa ate ye bw'ati ajja kukola ki, ajja kukozesa obuyinza ate munnange atigeetige ssemateeka. So munnange by'ebyate ebigenda mu maaso mu ggwanga lya Uganda byo byewuunyisa, byeraliikiriza, biwuniikiriza, wabula nga ate tusaana ate okweteeka mu ssala kubanga byo si byangu n'akamu n'akeddagala. Nga tukyali mu bufu bwe bumu ne Hon. Sewanyana munnange bw'atyo ate naye ayongeddwako emisango emirala. Jjukira baali baabasiba bano nga babavunaana ogw'ebijambiya nti ebijambiya ebyo bigenda mu maaso mu kitundu ekyo eky'e Masaka, bano abakulu be bavunaanibwa ku byo. Ne babeeraawo era oluvannyuma gye byagoledde nga beeyimiriddwa ate basobole okubeera nga bakola ki, bayimbulwa. Wabula okubayimbulwa ng'ate bano bakola ki, babawamba. So munnange mu kubawamba eyo ate bavuddeyo ne bategeeza nti ate Hon.Sewanyana ono ate ayongeddwako n'emisango emirala, era ng'emisango egyo mwe muli okulya mu nsi olukwe ssaako ate n'okukuma omuliro mu bantu. So munnange tetumanyi ate bino gye bigenda kulabika ng'ate biggwera, wabula ng'abakulu bano Hon.Sewanyana ssaako ate ne Hon.Segirinya munnange tubateekeko mu ssala ku lw'ensonga nti ebigenda maaso mu Uganda byo si byangu n'akamu n'akeddagala, ate nga mu Uganda buli kimu mukwano gwange kisoboka. Wabula ng'ate munnange abakulu abo bo mbatadde ebbali, ate ye Hon. Ssennyonyi ono ate ye ali mu kujaguza. Bambi baategesawo ka baby shower, mukyala we ali lubuto era essaawa yonna bambi asulirira kubeera ng'azaala. We batyo bategese ka baby shower, era nga wano n'omukyala oyo Babi Kyagulanyi ate munnange naye teyabuzeewo, mukyala wa Robert Kyagulanyi Ssentamu aka Bobi Wine munnange teyabuzeewo ku kabaga kano, era nga bambi tubayozayoza olw'okutuuka ku kino. Si byangu, wabula tusaba bambi Katonda bayambe omukyala asumulukuke bulungi, ate n'omwami bambi asobola okubeera ng'ate akola ki, afuuka taata. Wabula ng'ate eyo mukwano gwange tuvuddeyo ate naye Vincent Ssegawa bambi ali mu kujaguza, yavuddeyo wali ng'essanyu limuta okamala obukamazi. Ono jjukira nti yasiramuka era nga yetwogerera amanya ye Lukumaani Ssegawa. Munnange yavuddeyo nga musanyufu okufa obufi, era bambi nga yeebaza Bannayuganda buli asobodde okubeera ng'amutuusa ku kino ekyokubeera ng'ate akola ki, yeeyolekedde olugendo ate olumutwala e Mecca. Bw'atyo bambi yagenze ate ku lugendo olwo olutukuvu, era nga bambi tumwagaliza birungi byereere omukulu ono Lukumaani amanyikiddwa ennyo nga Vincent Ssegawa. Wabula ng'ate n'eyo mukwano gwange tuvuddeyo ate dde olutalo wakati wa Bad Black ssaako ate n'omugagga ono Lwasa dde olulabika si lwakuggwa kati,
era buli lukya lweyongera kubeera nga ate lukola ki lusajjuka. Kakati no munnange wetwogerera ate babizeemu okwerangira kuli okufaako obufi. Munnange Lwasa yavuddeyo ate wali nga ategeeza nti ezo message kubanga kinajjukirwa nti ebifaananyi bya Lwasa ebyobuseebu kasita byafuluma. Bad Black ono yavaayo bw'atyo ne screenshot ng'azikubawo ng'alaga nti omukulu oyo naye kennyini yali amuweerezaako message ng'akola ki amusaba ku bintu era bw'atyo n'amuweereza ne ssente deposit gyali emitwalo 15. So omukyalo oyo Bad Black yavaayo bw'atyo ate n'akola ki n'abitegeeza ffe ba social media inroads. Wabula munange twabadde tukyali awo kuba zino ensonga Lwasa abadde aludde okubeera ng'ate akola ki azoogerako. Wabula abadde bamukolako ate wali interview bw'atyo ne bamubuuza ku nsonga zino ekyali wakati we ate ne Bad Black. Era bw'atyo omugagga ono Lwasa ategeezezza nti oyo enjala yali emuluma n'ankubira ssente n'ankubira essimu n'ansaba ssente. Wabula ate munnange muno mwe tubeerera n'ekisa nakwata ssente ng'era omusajja omugagga waaba nenzimusindikira. Wabula kyessamanya nti ate agenda tereka messages akole ki ate azikozese ng'obujulizi. Wabula binene olwagudde Bad Black matu. Oyagala kugenda Qatar, Dubai, Saudi Arabia, Turkey oba Canada weekwate aba Forward International Consultant abasangibwe Namuwongo nga wakava ku Daily Monitor bano nga bakolera ku ddala okuva ku passport paka ate wootuuka gy'okolera ku kasente akatono ddala ate mu nnaku entono ddala gwabeetaaze bakubire ku namba zaabwe 07083937 oba +974383984 ng'eyo ye namba yaabwe ey'ekkata eggwe ayagala okutambula weewala abafere ng'okolagana ne Forward International Consultant. Yavuddeyo n'ategeeza n'agamba oyo waaba ategeera ave mu kamera kubanja muswaza nina ne nudes ze. Bw'atyo ate munnange Bad Black Masolo Queen nga ono wetwogerera ye new ambassador wa Victoria University bw'atyo yakoze eki we yategeezezza. Yagamba nti Lwasa mu kumuweereza ssente ezo munnange yali deposit olw'ekyo ate kye baali bakoze eki kye bakkaanyizzaako wabula mbu ne balemererwa. Wabula ate ye Lwasa agamba nti Bad Black enjala yali ekuluma bw'otyo n'onsaba ssente kyokka ate ebifaananyi n'obisigaza bikole ng'obujulizi. So bannange bano nabo tetumanyi wa gye binaggwera wabula nga si byangu nakamu nakeddagala. Ngego munnange ate genkufuniddeyo olunaku olwaleero wabula nga ate mu byewuunyisa munnange ate nkuleetedde omukyala asinga obukadde mu nsi yonna era ng'ono munnange abeera wali ate mu ggwanga erya Pakistan. Olunaku olwaleero omukyala ono awezezza emyaka 210 210 years munnange abala gye bafiira ku 5 ku 4 ku 3 ono munnange ate ye awezezza emyaka 210 era nga munaye bw'atyo wafaananga omulaba mu kifaananyi kye era nga munaye ffe tusaba busabi Katonda ate munnange ayongere okubeera nga amutukuumira. Obadde muwuliriza mulungi okuva gye ntandikidde pakati wano wentuuse. Sigadde nze Omumbeja Aisha Nassolo. Oba yagadde amawulire gange gano bambi ngenda kusaba liking video eno ngenda kusaba subscribing bambi oteeko n'akadde kubanga neeno kutuusako amawulire gonna gagenze mu maaso mu ggwanga lyettu Uganda oba oliawo n'amawanga agakwetodde. N'olwekyo muganda nga osubscribinga tojja kulabika ng'ate wejjusa ku 10 mpeera naye nga toseetuka kubanga ate nkomawo n'amawulire amalala mangi nnyo mangi ddala. N'olwekyo mukwano gwange togasubwa.